tetwayiseeko Bruno Betty tijangu twegatteko tugende tunono ebintu kubanga kati ye nga y'omuko kiswaza omukazi bakyeyagala tebakyeyagala anti ngobera bigambo bya musajja alimba gwalabye nga ali mu ssanyu atunulira body gwalabye amutwagala nga akankana afuna omuntu omulala yasooka okwogera nga yali wano talina nagoogera gw'omuwayirize nti ali mu ssanyu era tukubira omulanga abako abawa Bruno Betty omukyalo tunona bintu mu bitegeke tubyogera ku social media eri basobole okwetegeka buli omala ite kiyatwala nti obundi senga wafuna Gomesi 2 abasajja baabo bali serious ente bwe ziba zaazaala tuyabalekera obwana ennyanya tuvira ddala ku nkoko y'omuko naye tujagala gw'obalaba ng'enkoko wagirya leeta entwemu enkoko 2 okubisaamu weba wagirya obutungulu nnyaanya buli kimu tukinona green pepper kubanga temusobodde kubuulirira muwala wammwe tugenda bisa ku New Vision amawulire gonna gagenda kubeera buli kimu tugenda kikolera mu kamera ate ebintu ebyo tubikubeko enfuufu bigende byanjula ewalala awatuufu. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku Yo TV app Bolingo Extra ku $6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Nze lujja tuli kusula Motors wano ne Bukenya Media tuzze okuba nga tugatta ebigambo nga bwe bigenda ofaanana mu vidiyo eno ewatali kuwaayiriza ewatali kiki ate bamanyoga nti Bukenya asala omugambo ndi musajja wa bwino akatata bambagamba mbu oba oyagala bwino olina kujja wano ewa Bukenya Bukenya yalina bwino nze nyina bwino so kusula Motors we tuli batunda emmotoka empya n'enkadde ezinywa amafuta n'ezitanywa amafuta era zonna zinywa amafuta wabula gamba nti enywa ennyo n'etanywa nnyo nyiza ogamba omuntu etanywa amafuta n'adduka ebisiika n'agamba ye ngenda nakukola Uber kangende mu ye ovuga buvuzi okugamba ne gaggwa namu nga tayongeddeemu gambye gaaguliramu ge gamala kubanga wamugamba eyo tenywa amafuta so ntereeza etanywa nnyo mafuta n'enywa ennyama ekekkereza amafuta n'obawo oliye nga ye sente mu kabejja sente yazikola tayagala ku mafuta ayagala speed mutuusa mu kifo kyayagala mu biseera byayagala mbadde manyi nti buli agula emmotoka aba ali mu kifaananyi ekyo ekivuga amafuta gonna waliyo sisse 14,500 oli n'agamba nze eyo gye njagala n'obawo agamba nze sisuka 15,000 nga ye waakoma kati buli muntu agula okusinziira ku busobozi bwe obw'ensawo nze sibuuka 2,500 ate sikka wansi wa 2 n'oba agamba nze njagala 2,000 kubanga abamanyi nti yingini eba y'amaanyi ate nga n'amafuta tekola ki tenywa nnyo so abantu beetaaga okunyonyola ensonga zino bazitegeere oli agenda n'agamba njagala akamotoka akatanywa naye nga tamanyi na bika mulimu obuspaasio mulimu obulakitiisi platizi siyenta pulimo bonna buli mmotoka obutanywa ranex alex bonna buli mmotoka obukekkereza ki amafuta so awe tuli bawe namba y'essimu engeri gye basobola okukubuuza ku by'emmotoka wano kusula Motors eri 0779 21 okay ye namba ya Bukenya Media mukubireko obere nga akubulya ku by'emmotoka ate ojja ogula emmotoka wano kusula Motors kakati Bukenya tutandikirewa mwabatandise ebyokukima ebintu bagenza okuziba nga omusajja abeeganye okitegeera tetukyagala ye mbu yatukomandinga era mu ntandikwa y'okuteekateeka ensonga ezo tetwayiseeko Bruno Betty tijangu twegatteko tugende tunono ebintu kubanga kati ye nga y'omuko kiswaza waliwo oli omukeya bino naluli omujjukira nakola likodi oyo tetwagala tekuddamu bintu ebito kubanga ono serebu oli yali from nowhere teri amumanyi tetwagala Bruno Betty ajja abeereko ate tusasamaze tuswale ku buko kubanga oli omuwala yamwagalako babadde bonna okumala omwaka mulamba ffe tugenda nga baweero wishers abalumirirwa kino tukikola okulwanirira buli musajja gyali mu kasonda k'eggwanga lino mwagala kima bintu tulwanirira abasajja abali eyo ababonyebonye abayise mu mbeera eno yakakuwasa yakakufuna ngeno mugamba njagala kukyala obufumbo bwa condition sibeera naawe nga tokyadde sibeera naawe nga toyanjudde
abo n'amala okuteekamu ssente empitirivu okwanjula kw'ennaku zino sikwala isi ssente miliyoni 10 tezanjula. Omukolo ogw'e miliyoni 10 buli muntu aguyisaamu amaaso naye nga miliyoni 10 zigulira ddala ploti ewedde emirimu. Zigula emmotoka miliyoni 10 wano tuziina eze miliyoni 10. Naye oli n'ozimuteekamu ku mukolo ate ne gutavaayo. Gwembe bagamba banyooma n'okunyooma. N'akaluulu mu kisenge tekaba k'amaanyi ng'oyanjuza miliyoni 10. Miliyoni 10 zikoma ku kukyala. Tomanyi buli wokoma okuleeta ebintu mu lujja. Eri bamaama bakuba akaluulu. Buli ebiyingira ennyumba. Nti omusajja abadde w'amaanyi. Niye miliyoni 10 akalulu tekavuga. So bulijjo abakobye beebuuza lwaki wakendulu teweze. Ebintu biba bya munguuba. Biba bitono biba bibuzeemu. Buli muko ayagala enduulu ku buko. Olina okuleeta ebintu ebiwera nga Bruno Betty bye yatwala. Yenduulu eyaliwo. Kati ffe abalumirirwa tulinga balooya b'abasajja ababonaabona olw'ensonga tugamba tusimbula ku Lubisi ekibuye ku Ntebe Road. Tugenda Masaka. Tugenda kunona bintu mu bitiibwa. Era tukubira omulanga abako abawa Bruno Betty omukyalo tunona bintu mu bitegeke. Tubyogera ku social media eri basobola okwetegeka. Buli omala ite kyatwala nti obundi senga wafuna Gomesi 2 abasajja babo bali serious. Ente bwe ziba zaazaala tuyabalekera obwana. Ennyanya tuvira ddala ku nkoko y'omuko naye tujagala. Gwoba labanga enkoko wagirya leeta entwemu enkoko 2 okubisaamu. Weba wagirya. Obutungulu nnyanya buli kimu tukinona. Green pepper. Kubanga temusobodde kubuulirira muwala waabwe. Muwala wammwe. Kyekijwa kimise ebintu. Ate muwala wammwe tazadde. Gobadde okimanyi nti badde bakenge emirundi 2 gyokka. Togendayo mu ebyo. Ekyo nkiinako bwino. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Aba Tio Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024. Bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'E11, that is November. Bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel, South Kensington, London. Era nga ojja kubanga osasula pounds 10 eri ggwe agenda okubanga oyolesa, naawe anaabeegattako obeegasi pounds 3. Ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Omuwala tagambwako n'okwanjula yamala mugamba nti omusajja ng'ayagala nga obimanyi nkuwasizza. Tomanyi buli wawasa omuntu oba tokyayogera nti no wayi tugire liba vivi. Era bagamba kati otuuse ku standard ey'evivi. Ng'owasizza. Okolesako vivi n'olina alikona n'akola ati mwaka legugwako nga teryanjeze kintu ntimpa. Tyoba ekoloti. Naye Bruno Betty abadde yakyayogera gundi. Gira naawe ni lwaki weyisa otyo katono. Gwe yawasa atogambe mbu katono. Nendoze ebigambo mbizinze obizinzeeko gwe bituufu ate gedda asigala bijjamu naye Bukenya bino bijjawa. Emirundi egi yamala kwanjula Bruno Betty okugamba nti no kati kafune ku ssanyu ate ne lizikira. Tozadde mwana musajja amannyo yagagula kakati gwe ogamba oti ndi nogenda kujoga omuntu paka okutuuka ku accident. Bukenya ate omulage ndi oveewoona ate ogenderawo ewooli. Ffe batuddiza ebintu ekisooka ebintu twabisonda. Ffe ababanja twasonda. Meeting twazirimu. Wasonda? Twakwata olugendo ne tugenda paka Masaka. Ku mukolo? Mukolo gwebwe ekiti gwe. Gwe werabidde nti we mukima ebintu sayini y'abakopi. Anti si yabukopi. N'omuwala era nawulidde Bruno Betty nga n'abantu ab'enjawulo muli ne Senkubuge nga bagamba ffe ng'Abaganda tetuyinza kola kintu ekyo. Tekiba kirungi mu Buganda omuwala Muganda. Mumbejja. Ye Nasolo Teddy. Mumbejja awedde emirimu ajjudde. Kati omumbejja waba yakola ekintu ng'ekyo ne mukkiriza omumbejja wammwe abbe. Mwakati obububbi bwange otalina njawulo na Nambwayo. Obububbi obw'enkukunala. Ffe tugamba muwala wammwe yafumbirwa eno ng'ayagala kukola revenge ku ekisiwe. Teyagala musajja.
kati mutuddize agende gy'ayagala. Kati mwenga abalumirirwa ate ye nannyini mukazi abagamba nti bali bulungi. Alimba bakole live. Bakole live nga bali mukwano muyitirivu nga gubimba guti ne kiisi ebeerewo. Sipege kiisi. Kati bakibakolera. Essanyu lye tuba nalyo tugamba mma. Kati mbino mulumirirwa Bruno. Bruno gwe tulumirirwa. Ate ffe ng'abasajja era kikuliko n'abakazi abasinga no muwewuunyi bali ku sayidi yaffe. Bali ku sayidi yaffe. Ebintu tubikime. Kubanga oli yabuuza nti ebintu tubirye. Ebintu tubirye. Ne bagamba mubirye. Kati tugamba tubinona. Kubanga omuwala temwasobola mubuulirira kutuukiriza. Kati mukubikima ate nannyini mukyala agamba temubikima. Tugenda bisa ku New Vision. Amawulire gonna gagenda kubeera buli kimu tugenda kikolera mu kamera. Ate ebintu ebyo tubikubeko enfuufu bigende byanjula ewalala awatuufu. Ebyo byennyini nnyini bye twongerako. Byali bingi. Bidda eri. Tubitwala walala. Ebyayonooneka tubirongoseeko tubiraapinge. Ente ze zigende ewalala. Enkoko ze zigende ewalala. Gomesi zikyali nnamu. Abeekyalo batereka. Gomesi yange ya mukolo ya Christmas. Alaka bakajamalamu omulundi ogwo gutugolola bugolozi nga tutwala. Banabaddiza ne bayija tuwa buli kimu kye twaleeta. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Omukazi bakyeyagala. Tebakyeyagala. Anti ngoberera bigambo bya musajja. Alimba. Gwalabye nga ali mu ssanyu. Atunulira body. Gwalabye amutwagala nga akankana afuna omuntu omulala yasooka okwogera nga yali wano talina nagoogera. Gwe muwayirize nti ali mu ssanyu. Talina ssanyu wadde akatono n'akeddagala. Ali mu nnaku ayinza n'okwetta. Ayinza n'okwetuga. Era yeetaga kansala. Omuntu amukansolinga nga alina obukugu. Amubuulire ndi sigwa asoose okukyayibwa. Ne wakola naawe ensobi. Tewayagala standard yo. Omuntu wamulabirawo nga buli kimu buli ssaawa kusika muguwa. Gwe n'ogamba nti oyo gw'oyagala ojja fiirawo. Ofiirawo oli mwavu tolina ssente. Omukazi apadde n'abalina ssente. Yeerabidde n'ebyokoze byonna by'omukoledde nti yeefiirizza. Musajja agenze kusala lerooni. Afunye sala lerooni akola omukolo. Ng'ogamba tebinkwatako. Musajja akoze surprise. Buli mukazi yenna alina kye yeegomba. Nze nkuze tuuka wano sikolangako surprise nga Bruno Betty gye yakola. Niyo akoze surprise. Omukazi n'asigala nga munyiivu. Ate kigambibwa nti yali alina wa mukazi gy'ava, wa musajja gy'ava. Nedda bukenya. Sikirinako bwino naye bagamba. Byennyinako bwino mbyogera nti ekyo nkikakasa. Naye bagamba nti yali alina omusajja gy'ava n'amugamba nti nno nnyina pate kwengenda bino ebya surprise nga gwe ontwala kumbe bagenda ku surprise nga nze nenga gwe tombulya kituufu. Kati ngamba oli nti ngulirayo olugoye alumugulira. Ona buli boyfriend we agenda werekera ono ku pate kumbe ono gwe bagenda surprise ga gwe bagulide ki olugoye. Kyovala yali munyiivu nti oli amugulidde olugoye ebbaawe. Ate noono amwesibako gwe yafumbirwa ya musurprise nga bannamawulire nga babembedde bati nagamba kino kisajja kyessaagala. Kati byo byawulira obuwulizi. Ekyo kye sikiinaako bwino. Naye otandikidde biri by'olinako bwino. Ekyotazaala nkiinako bwino. Ekyokwegaddanga emirundi ebiri gyokka gyokka nkiinako bwino. Kubanga nategeezebwa omusajja ennaku gy'alimu yamwoki wagonja. Ate ennaku gy'alimu yamwoki wagonja. Bwe bufumbo bukyasinze okubeeramu sex ow'omu nguuba nga wakubalira ku ngalo naye nga bufumbo. Ne bye nakolanga e Dubai babadde babikola. Biriwa bye wakolanga e Dubai? Akasabbuuni ng'ate bafumbo. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining. Oyagala ntebe ennungi za class ziriko. Oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet.
bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku and Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule obuzibu Bruno Betty alowooza nti omuwala ayinza okumuddiramu n'amwagala kyekizibu kyalina kibi ebyo byolaba byagamba mbu ati ate mujjayo ebintu ze sibiriimu agamba omuwala ayinza okuddamu n'amuddiramu tekiriyo omuwala yasalawo tamwagala kyekituufu byabagala era wadde tutaddeyo ekyaffe naye byabagala nobimanyi tomanya omuwala bayinza omubuulirira naye omuwala mugumu nnyo ku gye yagenze eri kubanga n'omusajja ndamulabyeko omusajja ndamulabyeko omuwala yanoba kati oba waali omuwala yanoba bagamba oluusi abeerako ne wano egundi wano bayita kabowa naye mutadde bambi famire ku bunkenke mwabagamba ebintu famire y'omuwala famire eyo njagala erowoozeemu obulumi famire ya Bruno bweyitamu mu mbeera ng'eyo nti abantu bajja ne babawa ekitiibwa ne bakyala ne bakola okwanjula okw'amaanyi ne kubeerako ne ku TV ewammwe teri yali agenzi ku TV niyo okwanjula bakutadde ku TV lwa musajja si lwa muwala fe okutegeera omuwala oyo twamutegeera lwa musajja omusajja olede sereebu kati mmwe muba temwasobola kubuulirira muwala oyo kubanga buli ensonga ebeerawo tolowooza nti no Bruno talina ssenga wa muwala oyo gwe yakubira ku simu kumunyonyola bintu ebyo nti omuwala fayini namuwasa naye waliwo ebitagenda bulungi mu maka gaffe beesulira gwa naggamba ye omuwala agamba mbu baali baamuloga ng'onyonyola ebyo ekisiru nti baali baakuloga bamuloga mukolo mbu baamuvuga sipiidi nga tabitegeera n'ebiriwo ye waagamba mu sipiidi gye bamuvugamu aleka yali muloge ekitegeeza ku mukolo si ye yaliwo ye yaliwo naye nga alabira ddala nga Bruno mata amala okumutuusa ewaka n'agamba ate kati nafumbirwa buugi yagamba muloge kyova olaba nagamba Bruno nti omuwala oyo waba takyasula wuwo olina kumuloga naawe olina kumukola ekyo kyennyini bwe tuba nga tetujjayo bintu muloge bozi wamugamba amuloga abeere ngaani ngono nowe ekyamuliibwa akala akamatendo kawonga I came using feet twagala eddalu likomaawo tetwagala liyitawo tetwagala mbu ate agudde eddalu nze x sagalira ddala kuwulira nti x ali bulungi pozi nga nze mukyayi ate nze sitera kukyawa nze sikyawa naye nga gwonkyayi mba njagala kuwulira nti nooli eyo obonaabona totegera bulungi oyogera ekyangwe n'oyogera ekijiiko n'oyogera akamasu nga tebikwatagana nga byonna bituufu naye nga tebikwatagana kitegeeza wavaako ate kati mba nkwagazaaki kati ng'oyo ali kati waliko owuwo lwaki olwatuba tukyawagana mu mbeera bw'etyo nkyadde nkyadde ate kati omumanyiira Beti kubanga kati singa omukazi akyali waka singa twabitegeera luli nga bakyali bonna mu nju nadde enkolagana nga teriiwo awo nalibadde muwa amagezi Bruno Beti omukyalo oyo mukwate bulungi olabika opapa soka omunuuna obugere mukwate mu matu munuuna okutu ate eno okulala ng'okokutte eno nyweza batika kyeki mutama naliza olwomuwa obukodyo ng'obwo bwesigagala tudde mu ddaire togenda yeyo bukenya tosukka siina gatematema bintu byo bino kubanja bijjamu oyiregedde bulungi obukodyo ng'obwo bw'olaba nga obukodyo obwo bugayi kitege kalifu mutege walugo muteeka abafumbo beetega kalifu muteekawo anti omukazi nkuwasizza tumaze emyezi 6 teri kugendako kyamuliibwa ekiddako ekiddako ki kutega kalifu muteeka eno n'owungamu kera kumacanga nakumaze aye tomanyala kumanya nti nakumaze kati kino kirekawa abavubuka abeepikira ebikyala nga biri awo biina nabyo kye bigoba nali nga Bruno Beti toneba kuwasa mukyalo oyo waliwo kakitambi ke nalaba kubanoonya ng'omuwala agamba nti Bruno Beti gwe njagala tebali babiri balindoza babiri kati waliwo ande katale n'ajja n'interview ng'omuwala nga ne Bruno Beti waali awo Bruno Beti ng'alabira ddala abawala si standard ye bali abamwagala ye ng'omutima gwe gugamba nze njagala oli Teddy kati Teddy standard gye wagendako teyaliiyo kyakutuusizzaako kirabye bukyomufuna
bantu kutendereza nti olina omukazi omulungi alina akabina akalungi anyirira naye nga gwe mu nju gw'okimanyi kyoliko kawo abakwagala gwe n'ogenda n'obuukira kwata kwagala gwe ng'olowooza nti olw'okuba oli serebu ojja kukozesa obwa serebu bwo olio omutengula omutima kumbe bali abawala emitima gyakaloba ne mama koona atwala buli omu olw'okubanga siteeke omu neera ofuna gw'olaba nti nnono mugendana ababanoonya nedda abakazi bangi nnyo bwe tulaba ne tubeegomba ne tukoma bbali ng'olabira ddala yeeyo gy'olina omulako nekimanyi mala biseera ogenda bisalamu bino ngenda bisala okweyogerera kalize nyina beko nga bali awo ku BBS Telefine olindako ku BBS awo abo bennyini benna Dubai aliwa Diana Florence ne Tasha abo babiri soogerako balala baali bammala nga bwe nkyusa bantambuliza ekyeyo tebawome ebitooke byebigwa abasajja babeerayo kati ye Bruno Betty omuntu gwe yali kasabbundi ate yagala amuwase bwe buzibu bwaliko kati kati zonna bagundi abatashabe tebamanyi nti nno nabamala omulaba kuvuunyuula kumbeze namala si kyalina kyemwagaza naye bukenya sirina kyembagaza tolina kyobagaza kino kyetukola twagala abawala abalala balabireko bagambe gwe saagala sijja mukakambaga kubanga newange kubanga n'oli omusajja yasaba ebibi olwo omukazi yali ali mu bazanya yakatwala abasajja bameka basatu abasajja ne batandika n'okwekubira amasimu nti owaayi baŋŋambye naye gwe yanjudde gwe yavudde ebintu byetwagala teri kirala buli omu awaga buwazi twagala bintu abo bonna tugenda wontuvawo abantu nga bana tukooye ejjoogo buli omu awaga oyo musajja gwe mbadde gambe yanona ebintu abako baabwera basatu ga bonna n'omuwala atwala ng'abazadde tebalina kye bakola bala bagamba leeta buli gwe baleeta gwe baaniriza mu mwaka gumu nayanjula emirundi emeka kitegeeza ndi yagifuula bizinensi waliwo abagifudde bizinensi gwe leeta oyogoba leeta omulala naye agende kati ebyo tetugenda bikkiriza bikoma kubanga ono gw'ofunye naye agenda kujja ayanjula elulwe ono omupya wa Bruno ono musanji wa Bruno naye kajja ayanjula ebibye kati ekitegeeza tolina kulya ebintu bya mirundi ebiri ku muwala atya kati ebyaffe bwe betuddize oli aleete awo we tuli naye nga wakati mu mbeera Bruno tusaasire abavubuka bo beekozeemu omulimu agenda naye okwanjula kati ebyaffe babituddize ono naye atwala ayanjule ebibye tuwera n'agisula tuwadde emmotoka tusinziira wali tugenda musimbule mugende anyway byebyo ebya Bruno Betty simanyi naye ng'ekirungi nti yavuddeyo n'abaako kyayogera alaga nti bakyali bombi nze Bruno ng'omusajja manyi kyayitamu era nsaba baddiŋŋane oyinza osaba ekintu ekiyinza butasoboka tusabe kisoboke wabula omuwala kyayinza okukola nti gyagenze ng'amanyi nti nno ye walungi abawala batomera nnyo ayinza okutomera ku muntu atamwagala omwenzi ate nga aba atya okugamba nti nno kanveeyo mu public kugamba n'abonaabonereyo n'atandika okwejjusa singa kale nasigala ewa Bruno abakazi bo bagwa nnyo mu nsobi nga tebamaze kulowooza olw'okusalawo kwabwe kubasuula nnyo mu nsobi kyo kyekyo naye be bakyala naturally njagala baddiŋŋane kati ekikitu kibawadde okuva leero lwakumeka lwakuna paka ku Mande ku makya twagala information eraga nti baddiŋŋanye kasatu tegera butegeezi nti baddiŋŋanye ffe gatuwiriddwa nga tuzzayo wavaayo n'ayogera nga bwe yayogedde tekibamala ate atalina okuba n'oli gwe baddiŋŋanye naye nga bali bonna ate nga twagala nga vidiyo eririise which means twagala live kubanga bayinza otulaga pre-recorded ez'emabega nga bali bonna twagala bakole live ate bakoleyoko katiisa oli amukwata ati kiss mulujjudde ffe tugambe amubanja ebintu bingi ffe tugambe tetujja kukola ki kugenda Masaka Teddy ndowooza abasajja abakozi tebakyalabika nga Bruno omusajja mukozi akola emirimu mingi gogimanyi mingi nnyo katumwa
ku mikolo ate ng'afuna 5,000 omuntu wasondera 5,000 egyo atuuka okugenda akola embaga. Okenya nkubuuziza mirimu sikubuuza bafuna kyenkana ki 5,000 lwazinye ennyo ne bamufuuwa ne bamuwaayo ebiri ow'esatu ow'ezzike n'avayoko ne 15 naye nga salary oba omusaala migage bakatumwa babanga babiri oba basatu nga bafuna nnyo ate kati awo otandise kugira bugizi bafuna mirimu emeka gy'olaba omuntu ng'ofuna 5,000 singa buli lunaku babeerayo omukolo ogamba bafuna n'emikolo gibeerayo lwa Saturday na Sunday kati kugamba nandi bafuna nnyo gwe mirimu gy'abakatuma emituufu babeera bakola ki ku mikolo kuleeta kati ono omwogezi gwatuma nti bali beetegese kuteekateeka bali mu kisenge abali mu nju katuma ayingira paka mu kisenge ky'omugole mu nju yabanga katumwa ono gwatuma lujegerezi olutindo omwogezi n'abava mu nju ab'omu nju n'abako yakatumwa era gwagamba nti kati bwetegese kale yaleeta bano yabakulembera yabawa ekyokukola mutuulewo emuti okujja ng'azina budansi move obwo obwo bonna kyakola mukyemukola yatereza emikeeka gwe gw'omulimu gw'omu mutwe mu kiyungu atuukayo mu kiyungu ebyo tebimukwatako ebyeyo ebyo ate byabanannyini waka nga ate nalabye ng'alina empombo nnyingi baba bazirya babawa ekitiibwa engeri gyebabeera nabo mu makanzu babawa ebitiibwa kubanga baliira eri mu nju tebaliira eno mu bantu wano kyenalabye ku mulimu ogwo obeera ne access ey'abawala abalala abalungi anti era gye yafunira omukazi omu anti asobola okufunayo omulala omutuufu ekyo kituufu ate kati bamanyi ennaku gye bamanyi ne percentage ya laavu ye ti omusajja ono laavu ye etiiriika eti ninawe gye yamufuna mukazi n'amugamba nti anze sikwagala nagamba ojja kunjagala lwampaka n'akola ekisoboka okulaba ng'omukazi akola ki ne yeegula bebyo byavudde mu kwegula so ali mu bakalimbira Drama Actors yafunira erinnya lya Teddy lya Betty ate n'ekirala erinnya lyejjeko kati omukazi bw'abeera mu nju ng'awulira nti ye Teddy ne Betty bawulira nga bonna abakazi abali mu nju erinnya okuza eryo ejjeeko musime Bruno Betty wetuuma amanya erinnya lyo walikola dda buli omu abeera n'erinnya lye ate wali ery'abakazi lyobeera nalyo Betty Teddy n'omuwala abadde mutuufu erinnya weesibye ku linnya walifunira dda mu bakayimbira byaggwa basenkubuge be bamuwabya be abamukubako enfuufu nga bamuyigiriza bamutendeka okuzannya emizannyo nti Bruno yali awusigaala awaka yazannyanga awusigaalo nga ye Betty kati erinnya lirese paka kati limulemesezza n'omukazi oba abantu be bali musibako alyagala okufa ne ku Facebook kuliko Bruno Betty ne ku TikTok Bruno Betty office taata wo yaani taata wange ye Betty Bruno Betty tolanga biswaza na kazi kyensonga laki teyazanirira kuzaala kati abaana bana babuuze ku ssomero mu taata wo yaani nti ye Betty mwana ayinza okubanga erya Betty lyasinga okumanya ye Betty we are asking your father Bruno Betty byebiki erinnya likyuse byaggwa ya Betty ddala kale Bruno Betty tumuveeko njagala twogere ku mbeera ya omukulu Tamale Mirundi ebiriwo mulwadde that is we natunulidde ku mutabani we bye yayogedde Kasuko n'endaba n'ebigambo nga ebikyali naye ekisinga okubeera ekikulu kiri nti tewali avuddeyo mu gavumenti kubeera ng'amubeererawo mu mbeera eno wabeetaagira ng'ate yabakolera si yabakolera ne kakati akyabakolera ekintu ekyo buli tukitunuulira nga ffe abakolerako ku gavumenti naffe tuwulira obulumi netugamba ekitegeeza nti nno gavumenti ye eyagala nnyo aba opposition kugamba eringa ya batakisi eyagala nnyo ali ebweru okusinga ali munda gavumenti kubanga Tamale Mirundi ekituufu kiri nti yabakolera takyukakyukangako nti kati ndi opposition bw'aba alina kye yabanyiiriza nga kale alina kye yakola ekyanyiiza tuba alina abakungu be yavuma bamusonyiwa olaba basonyiwa bammawo basebagala omugenzi Nasa Sebagala bonna babasonyiwa dde madamu Sebuggwawo babasonyiwa dde kati bakola bonna naye ate ono omuntu from day one awagira mmwe baatuuka n'okulumbako maama we lwakwagala gavumenti afande Kayihura ye yamutaasa n'amuwa security kati ng'omuntu ng'oyo atuuka atya okulwala gwe tumanyi nti abeera ku ma TV ku social media nga ayogerera gavumenti
n'alwala ne batandika kuwanjaga buyambi. Kubanga nawulidde Junior ng'agamba nti nno sipiika yabataasizza nti ku miranga gye baakubye egyo mulango okuyambibwa kwavudde wa sipiika Anita Among era tumwebaza kubanga era neyamuwalwa NRM. So mu mbeera eno gyali mu sipiika yasobodde okuba nga yadduukiridde omuntu abadde mu IC kitegeeza nti abadde bubeera ssente budget biiru eba nnene. Naye abantu ng'abo beetaaga bayambibwe nga bakyali balamu. Bwe bamuwa emmotoka bamuwa ya gavumenti namba myufu. Kitegeeza lwafa lwe baginoona. Minisita w'ebya transport gy'asooka okunoona nga n'omulamba tegunaba na kuziikibwa. Yoteberako kusikira. Omwana tagituulamu. Eringa mmundu gw'ogenda n'ogula emmundu tebagisikira. Wabula omwana famire ekkirizibwa ogitunda. Era olumala okufa gitwale gitereke ku poliisi. Gye mujja okusinziira ate mugitunde. Kati emmotoka ya gavumenti essaawa zino tamala emirundi bwakutuka bw'ati gye basooka okutwala. Kitegeeza nti akoleredde gavumenti ebbanga ddene talina kyagifunyeemu. Ekintu ekyo twasooka kirabira ku Isima omugenzi. Isima wallahi teyafuna mu gavumenti eyo. Tebagenda kufunayo muntu mulala ayogera nga defendinga gavumenti nga Isima. Balinga bagamba nti nno baagala ffenna tusooke kwogera bibi ku gavumenti balyoke batusiime. Balamu yatujjako okumanya aboogezi b'oku social media ba NRM. Najjayo kumanya gafe n'aba esimu n'atuwandiika byakomaawo. Kati saawa zino position gy'alimu alina obusobozi bw'amaanyi kubanga ali mu bavubuka. Ebintu byatamala emirundi. Just kale President Museveni ayinza okuba nga tabimanyi bulungi. Niba bano abamuliraanye naddala abali mu State House wewalemye okubulayo omuntu abina omutima guli omulungi ogugamba nti owaayi omuntu ono nno abadde atukolera ate tuwulira balaajana nti talina bulungi busobozi tumuyambemu. Yajjana lwaiso tasobola kikwatamu. Akisobolera ddala. Ati be ŋŋamba beebo nti waayo omuntu ono atukolera tumusapootingemu. Niyo omuntu atuuse ku level ya tamala emirundi ne batandika okuwanjaga obuyambi. Kiswazaamu. Naye mu kyo tugenda ffe kwongerayo eddoboozi kye tusobola okukola essaawa ekirungi baamusiibudde namulabye ng'ayogera ng'omukka abakamu bake naye nga talina ssente talina buyambi. Abantu bangi gambe Isima tebagenda kufuna muntu mwogezi mulala alinga Isima eyakeeranga ku makya n'agenda ku ma TV n'agenda ku YouTube adifendinga gavumenti. We yafa ne baleeta buyambi obutidi nnyo. Ne baleeta buyambi. Nga Isima yandibadde yeeyagalira mu ki mu ekyo kyakola. Ffe boolaba tulina gye tusuula ewabi. Nze NRM nagivaamu. Wagivaako? Nagivaamu. Gwe mbadde ndabawo ku babloga ba NRM. Nagenda okulaba g'olya kya defending kati nafuuka neutral. Okuba kikyo. Nkuba kyange. Wekizze w'okikuba. Nagenda okulaba nga ndi ku pressure y'amaanyi. Abantu bakuvuma. Balowooza oli bulungi ate osula wabi. Olumu olinnya na taxi. Olinnya n'omuntu akumanyi nti yewa people power nnyo mubeera mu taxi emu nagamba kali laba embu eno. Ne ŋŋamba siina security yonna batuuka okwagala okunkuba. N'obuvubuka bubiri busobola okujja ne bunkuba ne ŋŋamba kati nfiira ki? Mulinnya mwenna taxi. Tulinnya ffenna taxi. Naye bw'otuuka eno mu kibuga n'obaawukanako. Gwe n'obeera wa baana ku social media ne bagamba bannange alabika ali bulungi. Awagira na gavumenti eri mu buyinza. Mwagala tusooke naffe kubavuma. Basooke babajjukire nti kubanga abanupu bangi kino kyo nkyogeredde kuno ku channel. Bangi abanupu abafuna ssente za NRM. Era abanupu bangi abali obulungi oba opposition bangi abali obulungi nga ssente bazijja mu NRM okusinga teffe ababoogerera. Bangi nnyo kati abantu abafuna ssente mu NRM tasobola na kujja ku social media tasobola na kutuula ku channel eno n'awaana na defendinga NRM. Tasobola nyate be bazifuna bali mu office tamale mirundi ayiwawo omubiri basajja mivule bali eri bagudde eddalu Simeya yina akamyu ne kazaala ente byayogera bagwa eddalu tebalina buyambi n'akamu ate oluwulira nga bawulira nti waliwo azijje yazifunye biri bisinga ottulumu. Olina okuwa amagezi ntuwa mwinamu abaana n'ebyana bwe kiri. Ninga ekintu kyangu nnyo social media is the way to go.
oba oyagala oba toyagala. Omuntu ategeera ayina amagezi singa watuukira ddala omukulembeze w'eggwanga nti tulina abaana abatudefendinga nga Honorable Bala Mukyagi yagezaako kukola n'awandiika abaana nti abaana bano basomese abantu bagazisa abantu ensi yaabwe babenga ebigambo ebibafulumamu byagazisa abantu nsi okubuulirira abantu obuteekalakaasa okubuulirira abantu emirimu egiba gibuze okoze otya nti totunda ttaka lyo okuvuga boda kugula boda ettaka eryo osobola odijjako ate ssente ate n'ogula boda nga n'ettaka olisigaza kubanga gavumenti yaffe oba ensi yaffe eri blessed by God mu weather condition. Essaawa zino baŋŋambye nti nno mu Dubai omusana guyingidde 53 temperature mweyingire kitegeeza ndi w'obeera wabweru ne poliisi ekuzzayo mu nju ekukuba fayini kutambula sana gwakawe osobola ogwa eddalu wocha ni wano tuli wabweru tweyagala ettaka liri profile. We have profile land. Weather condition nnungi ekitegede bulungi tubuulirire abantu balime ninga olina babuulirira ng'era olina wotandikira tandikwa ng'ogiina tusomese abantu ebintu ebyo ebityo nti gavumenti enguudo ezikoze kitegeeza nti negenda kigenda favoringa ki agriculture mu ggwanga security weeri osobola otambuza ebirime mu obudde bwonna bw'oyagala naye mwe mwagala tubyogerere ku bwereere ate ababavuma ate bemuwa abakuba be bawa Isima yafa talina wadde 10 ate nga Isima ekyamutta kukomawo kuva Sweden ne bamugamba jangu Uganda olaba omukulembeze alabye omukulembeze bamusuubiza ssente ne bawa abazeekiikamu tebaazimuwa n'agamba kambeerere ddala wana Uganda kwe kufaako singa musajja wattu yasigala e Sweden singa akyaliwo so mu kyo omugenzi abanja gavumenti talina bwagimanja kubanga talina contract tuliko akantu kali ak'obuntu tubeeremu n'obuntu omuntu abakoledde emyaka egiwera 2 tamala emirundi okuva yava mu mawulire abakolera abeera tanga avuga moloka ya gavumenti ekyokubiri akaaba atya sente zimujjanjaba temuli mirundi mukubi wa Luseke niye mukubi wa Luseke ddala siniya ninga standard ate yagivaako dago tulina okuba Luseke fenga fego tulina okuba kubanga musajja akoze erinnya kuvira ddala nga yakamala okusoma erinnya yalikola fego tulina okunoonya atwokyeyo ate naye anoonya bamwokya ate olwo n'afanga bagamba nti emizinga giriwa ne bagamba wafa ajagenda mu parliament bamusabire gavumenti yefuza emikolo gyonna egy'okuziika ng'ate afudde aluluma simu mativu ku mutima ebintu ebimu tulina kubiyisa wano ndowooza pulezidenti asobole okukola ki kubitegeera kubanga abamuli ku lusegera abo abamutegeerera baleka bamutya oluusi oba tebamugamba eri babuloga ogwo okimanyi nti nno waliyo babuloga abasasulwa aba NRM naye nga tetubamanya ate nga ba NRM babateekawo akakundi nti ba NRM simi ba IT simi bali nnyo ku website ebintu bye batalaba website byandibadde nga bo gye babasasulira ate nga benda buli gwenda bakaaba bali kugambe tubamanyina bamanya nze oli yaŋŋamba sente gye ziri zijja ne zibasasula ne baziyita mu IT eyo ne basasula era bali bulungi naye ffe ebansi yaleeta so yeyembeera baganda bawulira ebyaffe bye bawulira bali tobamanyi na linnya ina gwe manyi mmwe abakaaba musajja mivula aleeri alinga eyagwa eddala bwagamba nti embizi nsobola ozaalisa embizi ate nezaala akamyu n'abyogera ng'onootamanya nti yeetaaga buyambi so byebyo naye nga nalabyeko ku mirundi junior nga yebaza sipiika naye ekifaananyi kino ekyokuyungula ku zziga kirina engeri gye kikulaga nti eri gy'otannatuuka mu ddwaliro si birungi so bannaye mubeereremu mukukunavu siniya tamala emirundi mu mbeera gy'ayitamu kyetusobola okusigala nga tukyasindika eddoboozi si bwe guli Bukenya okuleka ng'olina kyokoonako ku nguzi nze ndabika ng'ekyange awanise ku nguzi enguzi yo epoze ekyanyumidde bwe buno bubizi bwe bwatwala ku gundi ku Nuupu lwaki bwakunyumidde obubizi obwo bwalinga obutendeke bwalinga obulina radio call nga bulinga bwe batendese ne babugamba nti temuvaawo mwenzo gamba waliwo ebikuta tebuseguka nga tebwepanze bulungi
manye embizi tosobola giwandiikako kigambo byonna byonna by'oyagala wabula bawandiise kamu ne bakateekako 1.7 akamu ne bakateekako jjowero akamu ne bakateekako ssennyonyi kati bwepanze akassennyonyi ke kabaleka kulembedde akajjowero nga kakubiri aka 1.7 nga kakusatu mugaba buno obubizzi bwawa obutegeera n'okusinga abantu abamu mu ggwanga bulinga bwe batendese obulina radio call nti buwuliziganya oyagala nnyo ensolo eyo ali olabera wabulabyeko gwera byokyayogerako ali waliwo yankubidde naŋŋamba mbukime engeri gyali ategedde nti gye nayo kyange e Dubai naŋŋamba wayi jangu emaali yino ndi mugambye esiimu ani yabututte ate mumanye era yabututte yatutte ekintu ekirungi kubanga buli obubizi obulaba bulamu nga buli kamu keeyagala nga tulabira ddala nti oba omuntu yakeewonyeza mbu kagenda kufawa bamanyi nti kyano gy'oliko olina musiraamu yani mbadde muziramu naye twogera ku bigenda maaso mu ggwanga ngeri wetwogera ku mwenge wetwogera ku biddiini kati bye bigenda maaso mu ggwanga pozi oyagala gamba tewabulabye nabirabye naye ekizibiti ekyo kati bakitwala tukolera bantu ekyo ekizibiti bakiterekawa polisi yabututte nanti era yabujjeewo polisi yabututte era bagenda bulya oba bulonda babulya babulunda ekiba kizibiti ku polisi ate kizibiti kyalego bagenda ovunaana ani yabuleese yajja obubizi getwala ku polisi ate oli yabutaddeyo yabadde abutaddeyo era mu mutima yabugabye bugende bukole ekyo era ekintu kyabutooledde kyatuukiridde omuntu n'otoola ku kisibo kyo ate nga buli kamu kalinga mitwalo aga miliyoni ziringa 3 ezo n'okwata ssene n'ozoonoona mmere ngayagala tuukiriza kiri natuuse ne ngamba bampuuga tusiibule abantu bukenya babuli abantu gye bafunamu mmotoka tuli wano kusula motors omulimu tutunda mmotoka ate nga n'ettaka nze nditunda wayingidde n'ettaka ettaka nditunda gwali ebweru ng'oyagala ettaka erikusasula kisasula mpola kibanja mpola nekwataako kampuni y'ettaka bagiyitaani bagiyita ngera nenjerabira n'erinnya bagiyita success estates and events kampuni eyo erina estates eziri nakawuka kasanje jukire yekuba bagenda tandika butandisi kolaki kati omugezi wano woyina okugulira ogulayo dda naawe of course so tutwagala tugaggawale ate mwe muli mugamba temwategeera olwokuba wasindikira kojjaawe ettaka sente agula ettaka n'akugulira mu ntobazi oba n'akubba oluusi kati weekwate kunze kolako nange ojja tegeera infact buli gwe bagulira poloti mu ntobazi contract gyongereyo manya nti toyinaawo oddemu butopange mu mbeera yakulumya bulumi buba bungi naye just that is reality ge mazima agakirimu era nawe namba esi eri 0779 21 41 eri ne ku WhatsApp then badde ogamba walaba ki nalaba bano bali kwezo semujuganda Elias Lukwago nga bagenda nti bakuba olukuŋŋaana mu bantu ku nsonga za nnema byagambye okumenya nengamba abantu bano bali mu kuwuddiisa bantu bakimanyi bulungi nti netteeka terikkiriza kuzimba muki mu nnema naye bali mu kuwuddiisa bantu mbutu ekalakaase nga bakimanyi bulungi ne bekalakaase omukulembeze olwedde yasazeewo n'agamba buli muntu ali mu nnema tajja kuliyirira kibalina okukola kiri kimu mubaga amateeka mu parliament mugende mukyuse etteeka nti omuntu wamalako emyaka 10 aliyirire ng'okumala okuvaawo aliyirirwe kyekigenda obataasa kyokka kitemuwuddisa bantu olwokuba mwagala obululu abantu bagambe nti abo batulwanirira ng'ate abo bennyini be bakola amateeka nti omuntu azimba mu lutobazi temukkirizibwa kukola ki abantu bayambe kukyusa tteeka kalaasi naye ng'etteeka gye liri nti mu lutobazi tewakkirizibwa n'olaba omuntu n'azimba ennyumba ya miliyoni 45 n'agissa mu lutobazi ate kyali kuzaana mwali mwezi 15 ebibiri ebisatu naye ng'okimanyi nti wozimba wano tewakkirizika ŋŋamba abantu nti Museveni niwaba akulese nga tabagobye omukulembeze anaddako waanamanya omugaso gw'entobazi asobola okukugobawo kitegeeza nti abaana bo tebaba safe gwera gwe bagamba nti ploti ya miliyoni 4 e Kampala manyirawo nti no bakubba teriiyo emiliyoni 4 teriiyo gendo jangu nakawuka tuguze kati fe abali ewabisibisi tuguzewo baani wabisibisi wobeera wabisibisi nga waliwo nga si lutobazi nga n'ennema yayiseewo nga waliwo ekyapa baŋŋamba nti nnema erina obusobozi obukusasula n'ovaawo n'olekawo mwe abalina entobazi ng'ebyapa nga biri mu ntobazi byayingira mu ntobazi nnema ejja basasula naye temubikozesa nnema ejja basasula yeerekewo kubanga ssente ezirina
Nennema mugazetinge ebifo ebyo. Batandika noteekako gundi boundaries. Abantu bamanye nti wano tewakola ki tewakkirizika. Niyo omuntu amazeewo myaka 3-2 ng'omugobawo kati nga bulijjo waali osirise nga ne ssente muzifuna mu bajeti. Bibyo bye twagala siina gwe mpagira nze nagamba kati nkolera abantu sikyalina kibiina. Ne mancham 100%. Naye ate gwe wayingirawo mu butanwa oluusi tebamanyi. Abantu babeera bweru n'asindika ssente bamugulire ploti. Olina mugamba ploti ya $15,000 n'amugulira ya 4. Nasanga nga n'ennyumba ewedde. Ng'ogaba bannange yangulize kumpi n'ekibuga atambuzaawo na bigere. Kumbe essaawa nena ofumbya. So byebyo tuli kusula motors tutunda motoka. Enamba y'essimu eri 0779 21 41 Mweraba nze nsiibudde. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe.